ettuntu limenyese abavubuka balaba ennyonyi ng'ebayita waggulu nga bonna balinga enjuki enkubemu ejjinja baawamatuka wansi ne batandika okuwuubira emikono waggulu okuwenya ennyonyi eri nga n'okukuba olwogwolo kwe batadde. Abaasinga n'amaziga g'abayiika olw'essanyu olw'okusuubira nti okulokoka kwabwe kwali kubindabinda. Nga wayise ekiseera ennyonyi endala eyabayita okumpimpi yava ebuvanjuba nedda ebugwanjuba. Ate mu kiseera kitono ne wamatukayo ennyonyi endala eyava mu mambuka n'ebayitako ng'eyolekedde amaserengeta. Kakati mu kiseera ekyo waabalukawo enkaayana ey'amaanyi ennyo. Abavubuka abamu baali bakikakasa nti ennyonyi ziri ezaali zibayiseeko zaali zibakonza olusu. Kyokka nga babalala bawakana singa ennyonyi ezo zaali zibakenze zandibadde zikozeewo watiri akabonero akakiraga. Bano beeyongera okugamba nti engeri ennyonyi eyaabwe gye yali etubiridde mu muzira ate nga nayo yali ya langi njeru kyali kizibu nnyo nnyo okugirengerera mu bwengula. Kakati nga bakolera ku kirowoozo ekyo abavubuka batandika okuwandiikawandiika ku nnyonyi yaabwe n'ennoni eya langi emmyufu. Naye nno baakizuula luvannyuma nti kino nakyo bambi kyali tekiyamba nnyo. Ku ssaawa 10:30 ez'olweggulo ennyonyi endala yejja neebayitira ddala kumpi wamma ggwe anti n'olyoka owulira olwogo olwo. Ate beebayitako eti neewunzika ku kiwawaatiro kyayo ng'eringa ebasunyaako nti yali ebalabye. Wamma ggwe essanyu ne libula okwagala okubatta. Kakati mu kujaganya okwo obumeremere obwali bukyaterekeddwa abavubuka abamu baabo babuguddeko ekiyiifuyiifu ne babumira bugobo. Anti bonna nga bakakafu nti obunyonyi obutono obw'ekika kya namunkanga bwali buli mu ddene nga bujja okubazaawula.